Amanye ndowooza bamutemu SMX representing straight out SMX media azawi agambye ekimala agenza olaba nga akamaniro kyaka kabasuseeko bannayuganda omanyi munnayuganda otamuwemukiramu oba n'omwekalizaamu bayinza okufuula ekisiimuula tolaba munnewo SMX ndi waneeno njasama ku YouTube channel yange eno naye abaana bampa level sijja kubeerabira olunaku ziringa 2 ze mwanvuma waliwo awo time ya Rema Namakula yali ali kumpi kubeera nga yanjula amuza waliwo story gye nakola naye embwa zanvuma ne recently waneeno oba omwezi oguwedde oba si kyo guno gwe tulimu nga gutandika we nakola story ku mutabani wa Bobi Wine Solomon we yakozesa app simanya zibeera ku iPhone ekumaking okubeera nga ava omukka mu kamwa nga baali mu kunywa shisha oba nga ali mu kunywa sigala embwa zanvuma ku eyo story ne ngamba kati naazawe mubadde mususse azawi naye mubadde mususse so nagamba owaayi mumuvuma mbu afaanana n'abasajja alinga musajja asimanya biki waliwo n'akafaananyi bwe yapostinga awo ng'agenze ku NBS nga kuliko Douglas Lwanga nga kuliko MC Kats nga kuliko Masi nga kuliko DJ nga kuliko DJ Roger ne azawi kati baali abantu 5 nga azawi ye muwala ekaaliko abasigadde basajja nga we mbakubuulidde so ebyana wansi nga bikomentinga mbu amusinyu 5 cute guys nga kuliko omuwala azawi agambye nedda bannakampala baneeno otawamukira bayinza okufuula ekisiimuula ekyokusiimulirako koye kanzijeyo sexiness yange sexiness oba byanjawulo oba bifaanagana nensuubira ekigambo kitegedde kyenjagala okubeera nga njogera okujjayo bwa sexebwe nsuubira bwekito wekiri nanti azawe amanyi okubeera nga apostinga nyo ebifaananyi nga yambadde nga batombo yamanyi okubako omucekiti gwe nakubako omupale nga gwa damage nakubako sneakers kweganga omulabira olwala oyinza obutalowooza mbu oyo mukyala oba musajja okitegeera so leero yagambye mumufudde nnyo ekisiimuula buli ayagala najjaawo nansiimuuliza mulowooza siri sexe nakubamu akatetseeyi akatetseeyi kweganga ng'olabira ddala ka sexe kapote bakali yawe nga si yooli azawi gosobola otwalira mbu afaananyeemu omulenzi nedda waliwo features zonna oba nkisusiza features zonna ng'osobola okubeera ng'oziraba saaza wife tugamba wanene ku SMX media tukwagaliza birungi byereere alina n'akayimba akapya bakayita mayiya obeera tunakwera ng'okalaba osobola ogenda n'okukacheckinga out ku social media platforms za azawi amanyi ndowooza nsigadde nze mu SMX representing straight out SMX media I sign out.